independent baba bajina numbers abagenda kubeera loop ani agogenda okugenda kuba n'abasajja ani agenda okubogera kuba n'abasajja kwe bakola bannansi be basajja abo bamulyambizi bonna bamulyambizi abo Kasibante Moses va ku Lubongo ya njagala okutegeeza Lubongo yanakeera ku machale tumulabamu ebituli njakeera ku macha musiika bwakeera ku macha olaba Kyagulanyi mwagala nze njagala Robert Kyagulanyi seera muno okusinga kiwali olabye mu nsi nakeera ku macha nakola site mistake eji zekeera kumukuba nze sifugo sigwa naye nkeera kumukuba Olunakera ku macha ntulabanga Lubongo yatambuza ebitege tukera kumukuba kuba eno opposition ye tulimu a shaping a direction tovola banamwe kati bakunamiza opposition ye tulimu bakunamiza abali nga abageza abebitibwa oyina gati omusajja mugezi twamulidde ku parliament ya mwe omusajja mugezi nnyo nokati amagezi ge gakomawa kufulu ya parliament ogenda okuwulirako uli abantu bamamboka be deliberating babeera kufulu ya parliament mwe mwogera ddi mwogera mu committee gye mwogerera ebyensonga tewaliwo kiteeso kyonna kya nsonga kyewali olese Kasibante Moses tewaliwo project n'emu yoli okoze mu Lubaga keno mwatereezaawo watereeza Kasibante Moses wayingira mulimbo ebyobufuzi era kusabira ojja weesimbe nga toyina maanyi g'abantu otunde ku mbizi nga bodiza ku bantu omanye ebyobufuzi binyuma lulinga oluyimba oli lweyimeraga nti ekyakuza tekye kiri kutta kati politics mwamufunamu n'ogula n'amataka olunda osobesa abantu oyina emwanyi katayimu ekomyewo oyagala kuba mubaka wansi waddiye abantu ogenda baddiza ku ssente zaabwe ko wali musomesa wa grade B ngokola emitwalo 65 nojja ku CBS nosoma amawulire nga bakuwa okadekamu emitwalo 7 ubwo twogerako oyina amaka agasukka mu 3 oyina ebizimbe ebisukka mu 3 mu Lubaga katwagala bamanerenda bakuwoleka ekimu n'ekyokubiri odize ku bantu ostruggolinge otimbe ebipande kana bakuwoleka otegeddwa basasula nabategeza Mabike yavuwala aswana mu muzigo Mabike yajja mu parliament nga n'emyaka 29 Mabike yajja mu parliament nga n'emyaka 29 ne bamuwa ebisajja 2 n'afuluma parliament Mabike yayina ennyumba emuyenge sukka munya ennyumba ya Mabike esembyeyo mukabange yagitutte mu kalulu kesimba okuba meya ngavuganya Lukwago enyimba esembyeyo ne Mabike takola ngo yadde omudala ogutunda entende yadde omudala ogutunda kabalaga takukolangako okuva ku university yayingira mu byabufuzi nga mpaka parliament namala emyaka 10 nafuna seti ne yeyagala Mabike nga yeyagala bweyagazi nada mu manending nga wola bantu Mabike oyo neto mulabe ndaku zino bwakuusidde ne kote egenda kujjamu ebintu talina adde 10 esente zonna nga bwe yazifuna mu ebyobufuzi byazizaayo kati Kasibante nkukakasa ng'okyalina interest ey'okubeera omubaka wa parliament ng'okyalina interest ey'okubeera omubaka wa parliament owakawempe ey'omumambuka tujja kulaba nga badde anywa biyo ze kuwalagi ja kwavuwala tozanyira ku maanyi g'abantu ate banjagala okutegeeza Kasibante niwe bali kuwadde ambuleera bali bagenda kuwangula Lubaga abantu bali bakukooye katuka nga tugenda okulonda akalwako ne bagamba Kasibante baddeyo bomu tubuuza bomu ani yazireeta zaakomawa
Ombaka Wasula alina ne kamera ku kizimbe kye. Ani yaleta bomu giteekawo. Ti bomu yakubye ku Dinisa. Ebyo babikola tugenda mu kalukulonda. Era bomu yakube Wasewanyana nekuba newuwa. Nekuba newuwo. Kongera kuzaamu bulamu. Nti baagala kukutta Kasibante. CBS nekola egguli ebalunabba. Makago omubaka gazindiddwa bomu ebwatuse ku Dinisa. Famile yange eri mukutya nnyo, omukyala ali mukutya abaana bakaaba. Nenga buli mubaka alina surveillance camera ku nyumba ye. Bonna balina surveillance cameras ku bikomera byabwe. Tubabuuza ani yaleeta bomu eyo ogiteka we yawatukira mu nyumba ya Kasibante. Ne Wasewanyana bwe bukodyo bw'abana abantu. Because Wanyana yakolako statement ne mutya nagamba niba kyetagisa kuba kunywa butwa nga bwe muisawo kubomba ka parliament ya bunywa. Yakola statement yo mvubuka. Nenga mati politics wakufira ku bantu nagati mu kiba kyetagiseza kunywa butwa nga mbero omubaka nze mbunywa ne afoko ne abero omubaka. Tufuna omukisa Kyagulanyi giyava nafuna watu n'abatukwatira. Guno mulembe sigwa mukyabulira ki era abantu bamukunganya bemubulire encha bemubulire olweggulu. Ekyo kibina kyamwe kyemwakola ekyaddiye kya munno mukabi. Mugule entamu, mugule tenti, mugule fuso za batwala abantu kuziika. Temuyina kye musobola kukola bya bufuzi. Nalabyenga nga simanyi mumaze okwalifiringa ekitebe kyammwe. Nentunulira abantu abalina ekifaananyi kinene ekya Uganda nga beekubiza ekifaananyi. Mumuyina Allahu Akbar. Natunulide ekifaananyi nga mukitaddewo. Ono Mataya Simpuuga, ono Mukaako, ono Wakaleva Akeeru. Mmwe mulina image ennene y'abana Uganda. Mmwe muteekeddwa okutegeera Uganda. Naye nabategeeza bano abasajja bagezi. Tebalina DNT bagyetaaga. Tebengejinga bibiina nti balina ekyo batambuza ekyensonga. Batambuza ekintu eki. Nti opposition yalikoledde wamu. Wasanga omuntu omu nga mulungi tumuwagire. Nengeza nsango wanupa wagira Bedi Bwanika. Nensango wanupa wagira Mpuuga. Abede yazemu nagamba nti enkula yetagisa bagita one model system. Agambye nti in Uganda we need one model system candidate. Ndiwogera n'osanga wali omuntu omulungi nga ali awo mulungi tuwagire oyo fena opposition yegatte ku oyo. Ani agenda okubawagira? Ebirowoozo mwabifuna watambula. Noguza abantu nogenda kwefudizi novaayo nodde nomana ogenda gyoyagala. Tambula ogenda ogambe Museveni byavudde mu bantu be yakutumamu. Atube tuli awo nga ne bali basitudde enkundi. Amuliyati ng'agamba Kalifanganaga nti yali suitable candidate. Awali abavubuka ne structures z'ekibiina eziri mu Kawempe. Nabeera plus 239 Aganaga. Aganaga nabeera plus 239 Aganaga. Tubo bululu butono nnyo. Ekimwogezi ekyo ayagala kugatta ku Museveni kiyagambye nupu yabbi obululu. Amuli ati kikoze statement. Eya plus 2939 Kalifanganaga obululu yafuna mu Kawempe. Nti butono nnyo okusinzira ku structure ez'ekibiina eziri mu Kawempe. N'omwana waabwe kandi tuwabo omuvubuka omuto wa ghetto n'abaana ba ghetto. Obululu babubbye. Alifalinga ku kya Museveni gwe bakolera. Alifalinga ku kya Museveni kye bakolera. Ti Museveni addemu afuna omuzinzi okukola petition. Munefu disi yamatidde ku lubwe yafunye. Bana abantu bali komowo okuswala. Olu statement yakolebwa Besigye nabana abantu ne balukwago. Tiba amuli yati nina na mafabi bakote kuliaza sente ne bastereza bypass ne batazimubuza. Akawuneka gwa kabiri abiri mugumu ne batamubuza sente za feziri luddawa nga bazi mukwazi kutiya bya sente.
bamukwasizo basigazaawo mmeka nga bamugambye sente ze tukuwadde waliwo abantu bafa batwagaliza abatwagala basituwa tuzikozese campaign ne batamusaba accountability nga Museveni abawadde sente ne ku bantu ababonyaabonyezebwa nogenda mu lobyo nga temuli panado nga temuli ddagala political party efaanagana nga FDC ne mukwata kutiyeze sene muziteresa omuntu ne mutazibuuza kati mwamuwa mmeka mwasigaza mmeka bibuuzo biri awo waliwo akasobola kengenda okwogerako ngende ku mirimu gyange sagala nnyo okwogera ku bintu bino bya ndongo bino newankubadde endongo nze nagibeeramu nnyo nabeera mu ndongo nga kadongo kamu ne muzeeyi Matiya Lwima oyo wa ku kyalo era atuyigiza agezaako tuyigiza okuyimba okuba gita muzeeyi Matiya Lwima nkutumiddeko kati ali wa Kisaawo awangalira nga ku district yatwagala nnyo Matiya Lwima ennaku zonna namulabye ng'agezaako okunnyonnyola ennyimba ze ne mutabani we Ssemakula oyo amwintawovinga mutabani we waliwo akasonga akagenda mu maaso akatambula aka chicken okuba nga yakubiddwa embaata zigenda yamukubye simanyi komanda mudogo nenga sinatuuka kweyo ensonga before that waliwo enteekateeka eyakoleddwa mugenda kufuna kati warnings basanga omukazi bamubuulire gamba bbawo akole kiro mutwesonyiwe kuba tebamulabudde omukazi bamu abducting oba tebakoze ekyo bakwate omwana wo bajja kuteekamu n'obudde okuzuula fe tuli bazadde waliwo omala nti omwana wange oyo omwagala nga basobola okuggyako omwana wo gw'owulira nti gw'oyagala newankubadde oyina abaana bangi kukumala maanyi enteekateeka eyo yabagiddwa egenda okukolebwa abavubuka abalukulutingibwa ne bayingiza mu jaati emisoni gye babawadde so bannankyukakyuka mwegendereze nnyo nabadde ntunulya ensonga ya chicken tibamukubidde kufa abafangoni bamukubye yadageze simanyi wadoni kulisi n'ebirala abatamu temanyi lwaki ono bamukubye chicken okuba chicken babadde bakuba namba emu taata wa muzaala indirectly era jasi yabadde lake enough tebamukubye kumutuusa yabadde tebamukubye nga bategeddwa kumukuba ne okukuba chicken bakuba kitaawe namba emu kuba amaze ebbanga nga panelist ayogera ku nsonga za gavumenti mu mboozi mukati ne ku YouTube channels endala kati bamulaba ali outstanding ayimirira n'ayogera ensonga ze nga abesinga ku facts byabagenda okwogera kati bo kye bakola bakwata mwana ono kumukuba in that babenga bamuteeka mu speed governor kakkana ekyo bakikola omugezi Tamale mirundi okuba oyo Julia bamubale bamuyiwa amannyo gonna nga bagana okukuba Tamale mirundi direct olwedde yamaze okuba exposinga batuuze organize bakoze biki akubye obutambi kati nga balaba nti waali okumwatakinga personal ng'omuntu kijja kubalabisa kyebakola bakuba oyo Junior ne bamuyiwa amannyo tasobola kulya ekikajjo oyo yali warning gye bali basiriga Tamale mirundi senior akendeze ku byakola abantu tebategeera message eyo lwaki oyo omwana bamukuba kati ensonga eyo eyakubye Junior eyo yali president ya setting abajasi ba government ya Museveni ne Museveni yennyini kyebagala okukola ku bantu abatakkaanye na gavumenti ya Museveni ekyo mukiyinde nkibabuulidde wano ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu information nagifunye bagenda kutuwambira abaana bagenda kubatta bagenda kumacha omwana bamutte bamusuule mu kitoogo sanga omwana wo
ng'olina kuva ku byabufuzi. Awe bagenda okulaga bana abasajja. So nabemu nkusasira nti omwana ono mukuba. Yasurvivinze ne babadde bagala kumukuba na kumumenya. Nenga bakubye ye nenga bagezako kulumya gwe. Bagezako kulumya gwe obaveeko. Era nabemu njagala okukakasa kino. Towanigeze ku polisi kuwaba. Bwekibanga bakuba omwana wo omanyi we bali. Gule kidomola kya nakani ky'amafuta okwata kabiriti. Obagambe nze kale munzite mfana mmwe. Kuba togenda kufuna bwenkanya. Eyo diiru yakoleddwa ko oyo omwana yabadde nteeketeeke yabadde warning. Era ebigambo bino simanyi ko madamu Dogo yagambye musinda kukuba. Bwe nakusanga ebyange birala. Mu gavumenti yani mu mukangira abantu bwe muti.